kati ng'otandika okusomesa Omunnayuganda kubanga akugambye ekizibu kyange Museveni akubuuza nejjeko otya Museveni nti protest vote nti ate eyo yeetya nti kekalwako okwenunula giyite revolutionary vote tugikola tutya ng'otandika okumunnyonnyola nti ogenda olonde tulonde mu bungi kubanga numbers tuzeetaaga omuntu lwabeera nga yalonda abeera n'ata kimiteeyo kaluluke nti ate okulonda tukoma kulonda bumala okulonda olina okubanja obuwanguzi bwo olina okwerangirira olina okugamba nti nze badde eno ndakutuukiriza mukolo ne mu 2021 nawangula nakati nawangudde dda kubanga tugenda mu kalulu kano nga tukimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda tekali ku saidi yaffe kooti twazigezesaako dda tukimanyi bulungi teziri ku ludda lwaffe ebyo byonna obigamba Omunnayuganda ng'omujjukiza nti essuubi lyo tolina liteeka mu byabakama essuubi lyo tolina liteeka mu kkooti liri mu gwe nange bwe tumala okukalonda twerangirire tumutegeeze nti twawangula era buno buwanguzi bwaffe tubulwanirire Abannayuganda basituse nga basitukidde wamu n'eddoboozi lyabwe tuli akakadde k'Abannayuganda ob'emitwalo 5 ob'emitwalo 2 ob'emitwalo 10 oba mitwalo 5 abalala bajja tulabirako nabo basituke bagambe nti ekyamazima buno obuwanguzi bwaffe babulwanirire ekyo Omunnayuganda oba omuwadde ansa ku kibuuzo kyakubuuzizza Museveni kyekizibu kyange tugenda mujjako tutya tinze naawe tugenda mu protest vote naye era omujjukize ng'okutandika ennaku z'omwezi 2 January paka 10 February genda weewandise mu register kubanga kyekijja okufuula omulonzi initiative endaga muntu wejja genda ogifune ebyo byonna Omunnayuganda abitegeera ye message gye twala ku ground omujjukize tingaffe banna people power ekigendererwa kyaffe ekikulu kyakuggyako Museveni naye bw'otuuka wali okulonda omukulembeze kano kongereko nga bonasi omukulembeze alina abantu bajja okukola nabo nti be baliwa nti twateekawo ekibiina ky'ebyobufuzi kikwata ambuleera buli gwolaba ali ku ambuleera oyo naye mulonde agenda kukola n'omukulembeze oli message ng'ogimaze Omunnayuganda tuwetaaga mupakira bingi bigera mubuzaabuza bino ebizibu bye bimunyigiriza byayitamu obikonako bukoonyi kyomanyi lwaki tugenda mu protest vote anti amalwaliro temuli ddagala anti enguudo anti kino bwekiti anti sente ey'omuli w'omusolo bagikozesa bwe bati anti kino anti tewaliwo nkola ya demokrasiya anti eddembe ly'obuntu lityoboolebwa ebyo byoyongeramu ng'omuntu omugamba nti protest vote kalulu kakwenunula twenunule tuzzeewo enkola egoberera amateeka oba enkola ey'amateeka twenunule eddembe lyaffe ery'obuntu liddewo twenunule tufune omwenkanonkano n'ebirala byojjoyongera ku Munnayuganda message etambulamu ebiseera ebisinga mu kaseera nga tuli mu electoral period teba nnyingi nyate kubuzaabuza muntu tugenda mu kalulu kakwenunula n'Omunnayuganda kyangu omubeera ku mimwa ogenda ng'akigamba munne batugambye guno omulundi kana akalulu kakwenunula nti ate ke kati ako nga naye kyangu message okuginnyonnyola Omunnayuganda akitegeera kiteeke mu mutwe gwe tewetaaga kwongerako bingi nnyo ate Museveni kino bwekino nti obulu bwonna bubaddewo naye kano kanjawulomu ti kati alwaki kanjawulomu nti ati kakwenunula nti tugenda kakuba tutya okamunnyonnyole oyo gw'onnyonnyodde bayirawe ne bwe tuba tugambye nti kigifuule slogan kalulu kakwenunula buli Munnayuganda agende ng'akyogera kana kalulu ketugendamu kakwenunula tuki abantu bakiyimbe buli omu ajja afaayo okwebuuza akalulu k'okwenunula ke katya nti atamanyi Luganda omugambe nti protest vote omugambe nti revolutionary vote nti ako tukakuba tutya very simple words
but tujje mu kiri ekinyusi tukiwe bannayuganda bakitegeere ebizibu bannayuganda bye bayitamu ku ground osobola n'otandika ku kyayitamu kyennyini otuuse mu homestead olaba abaana alinabo bangi abaana bano basoma munnanga nti bano tebasoma nti kiki kyamasomero sente zandizimbye amasomero Museveni azibba bubbi aziwa bantu be naye ansi eri egi kalulu kakwenunula tugende mu kalulu kuba kalulu kakwenunula nti ke kati ako omuwa message yo nga wali ategedde ekizibu kye ng'omuwadde ne ansa bwagenda okujjawo ekizibu kye central message ey'omukalu bannange oba guno mwaka gwe tuyingiddemu teba nnene ne oba ogikoze mu vidiyo ne bw'obeera nga ogitute ku muntu eri fizikale omuntu mugambe ebigambo ebyangu ebyokunnyonnyola political terms ziri ennene nnyo omuntu w'oku ground tajja kuzitegeera mugambe bino ebiri very simple ebyangu okutegeerekeka gwe abadde abuuza ba revolutionary message gye bagenda okuwa abantu ground yeeyo feetumala